Balaba ba TikTok abamawulire mwena nsanyusa okubalaba. Tuyina ekizibu ky'abaana bano abato munansonyiwa. Sefuko mwana wange nesinze mutuma okwogera bye yabyogera era muvumuna badda manju nakukuta nayogera byayogera nasindikayo. Naye kino nsuubira nti waliwo otherwise kyetuyinza okukola ekisinga kino ekyokuvuma. Era bw'anaabanga avuddeyo ye nnyina omupanishinga newankubadde bamusibye eri bamusibye yes naye nnyina omupanishinga ng'omwana kuba kyeyakola si kirungi ate tekikozezza fulufiga yekka nga ye fulufiga wabula kikozezza n'abantu the entire society. Kino mbadde nsaba bwe nti bwabeerayo ekirungi mostly you people abali ebweru olaba nga waliwo ekirungi nti kino nandibadde nsobola okubeera e Uganda n'enkikola. Please kikoppe tukyokyemu tulabe nga tukikolera eno then okudda mu kamera okuvuma. Waliwo ebintu ebirungi bye tusobola okukola nga si byakuvuma n'okoppa n'olaba nti bakutegeka bwe bati n'okikwata n'ogamba olaba eno bategeka bwe bati ne bwe bati then okuvuma tekulina makulu so nga ate era ne bwobanga basobola okulabagana naye mostly abaana abato myaka 15 paka ku myaka 24 eyo gapo eyo y'abantu abo mujjukire these are people aba dropouts abalala bakyali ku campus banyumirwa ebyo abalala bakyali kugamba kinkwasa ennaku okulaba nga Sefuko nze nfaayo nnyo okulaba nti amalirize university ate yafaayo nnyo okulaba nga abi breaking out which is very wrong. So abaana mwenna abato mbakubiriza mwagala nnyo kamera yes nungi naye tugikozese mu bulungi bwayo tuleke gikozesa mu bubi obw'okuvuma. Sitegedde ntuuseemu kukola etyo okulaba nga abana abalala tebakola kakati mbadde nsaba mwannyinaze fulufiga kyonkiddamu yes omwana awo mupanishinze naye musonyiwe bange era batukuba ne batuleka ate era addemu asobole okutereeza awasobye abeere ng'akola era bw'anaaba avuddeyo nsuubira bano bamawulire bennyini bajja mubeerako bamugambe please oyogera ki ku kya fulufiga kibajja okukola. Naye abali ebweru mbakubiriza mufube okulaba nga mukoppayo ebirungi naye bye muba mutuweereza ddala okutuweereza okuvuma tekirina makulu neyanziza neyanzege webalese webalye ddala.